Bira mami yamugamba nga mwana wange omuntu takunyigiranga mu ttooke era wakituukiriza mwana ttu. Mama yangamba Be you. Kola bikunyumira tokola abantu bibanyumira. This is you the real you. Kola ebinyumira abantu. Batuuka nti omuntu tasiima. Atukira nayo n'anyigirayo n'aga kati lwaki okola bw'otyo. Tetwakugamba kukola bwetu. Kati buli wenkola ekinyumira tensikikoowa. Tokikoyera ddala. Manya abantu ba wano muli bazibu nnyo. Muyina enkwe. Muyina enkwe kyova nze nkola binyumira. Wengamba basamira nganja sama. Kale ate bibanyumira oluusi obituuka okuba nga ate entayisinga ababalaba ne bajja ne babakwatako tukikole tutya walabye nwaja abaana kye bamukoze nanyumiddwa nnyo ng'abagunda akazindaalo kyanyumidde ate Chozen Blood wamulabye gye yabadde eri mu bagundi Chozen omwana teyazze n'amugira namu bwe bati we baleepinga abayizi ate kuli tekwabadde kukwata kwabadde kukwatirira mwana yabadde ayagala muleepinga atagamba tebajja kundaba mu kamera ezijjudde wano yakwatiridde omwana w'abandi bakolera batamiivu anti zipaisidana byebitumbwe nga bagala kubirya babinamulanga yeerwanako wamulabye naawe nagamba naye mulekerawo okunkwatirira lwaki abazimba stage ezo tebateekawo boundaries ez'abalabi n'abayimbi basita baffe waba yagadde omukwatako yabagendayo ne waba ku stage bamuleke abalabi bano babeere nga balina we bakoma okutuuka ku stage ate nga waliwo gundi nnene nnyo ebaawula kyogamba okyawagira ekyanwajo okuwuttula abawagizi bano nera njala mutwalako ka ice cream tunyumyemu ng'abakyala bannamige abagunda abantu abatanyigirwa mu ttooke yankoze obubi nti yakamugunze ku mikono nale yakamugunde mu bwongo omanye abantu abalabi abo beeyonoona ebintu ebitali mu magezi omuntu azze kubayimbira kubasanyusa ate kuva ku ntandikwa kibagamba saagala kunkwatirira omuliko omutiga tosuubira nti okukwatirira kuno nalyo liba kitundu kya ssanyu ssanyu ki ababimansiro bakola eki anti abakola ebimansiro boogenya ng'okimanyi shiwadiro olina okukwatako ate kya 3,000 kyangu lwaki temugendeeyo bagende bagule osasula wookwata naye nabaganza bayimbira kyokka omuliko omutiga nawe obeera mukyala wa Chozen okola otya wagiyongeramu ku ka training ka gym naye kati Chozen osuubira omukyala waatudde yawulidde atya obeera mukyala abantu baffe balina bigumira betufumbira oba tuwasa bamanyira nti abantu baabwe musajja wo waakuwasa ng'okimanyi bulungi muyimbi gwe manya bayimbira batamiivu bayimbira bavaako asobola okujja n'amwepaatiikako waliwo omukazi yabuukira David Lutalo n'amwesibako David n'okuyimba ne kumulema kati mukazi we waaba ayeeka nga wabbuba musanga azirise nga wakuziika nkya ku 8 olina okuguma n'omanya nti ono gwe nasanga agenda sanga ebizibu bwealiko abamwetiyulira kubeera n'abasawo tetumanya ayinza okuba ayinayo omusawo omulwadde gwali mu kujjanjaba n'amulepingira mu woodi nga bali eyo lwakuba ebyabwe tetubiraba ebyabano byebisaasaana naye nga nwaji webala omulimu ogwo nkunoonya kutwalako ka ice cream naye nga Chozen omulaba Chozen nno alina kyakyogerako ye ng'omuntu bambi kyandibanga kyamusanyusiza oba kyamunyiiziza tujja biraba mu interview kuba ali tortured psychological yaŋŋambye ayinza singa wadde n'akatwa k'emmese ku stage yandivuddewo nga bazzaayo ku 8 ze wayogedde bambi eka tulabe emboozi ya Chozen Blood amusanyusiza by the way say sorry era personally nganze sawulidde bulungi about it ge mazima because omuyimbi bwe mba nga nze ku stage ebyaddala mbeera ndi mu ofiisi yange nga bw'onoosanga anti kaduuka nga aguddewo edduuka ali atunda ennyaanya ze nga bw'onoosanga omuntu yenna kisekka ali ku bucaya atunda ennyama ye toyinza beera ate gwe kasitoma n'omukwata mu kiwato oba n'omusumulula zipu osobola okukyankalanya emirimu gye so kikolwa kyabadde kibi nnyo 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 era kyobola nakitaddeyo ku social platform yange nga nsaba abantu benna okutandikira ku abamedia n'abantu sekinoomu n'ebitongole ebyannakyewa nti tugateeko eddoboozi ekikolwa kino tusobole okulaba nga tukirwanyisiza ddala weewaawo nno oyinza olaba nga bakikoze omuyimbi nze oba nalabye ne Spice bamusumbuye ne Winnie kati ffe tubeerako okwo mu kamera naye tetulina n'abantu baffe abalala abali eyo nga nabo bali sexually harassed naye ng'obooli awo tebalina nawe beyogererako kati okusookera ddala buli omu alina reaction ye ate era nga buli omu ali entitled ku opinion ye oba ku reaction ye because kati Winnie nze nga ye omuntu nsooka ne mujjako blame lwansonga nti ye gwe baakikoze nze siri mu mutima gwe simanyi okusookera ddala bwe baakimukoze yawulidde atya
ndyoke mujagingire kyalina okureactinga kitegedde so nga tetunaba kugamba nti oli lwaki ya reactinze bubi omulala na reactinga bulungi tusooke tumanye lwaki kyekikolwa weekiri era tuyinza kukola tutya okukistopinga kuba ebyaddala omuyimbi ajja ku stage awo okuyimba nga bwegambye nti abazze mu ofiisi ye olw'okuba nti omuyimbi bamuteekako ekigambo nti musanyusa omulimu gwaffe gwa kusanyusa naye tekitegeeza nti buli wenzijja okusanyusa nti nange mba musanyufu naffe tuli bantu you know there is a good day there is a bad day saba abawagizi baffe nze mutima mulungi mbasaba babeere ne discipline omuyimbi oba oyagala omuyimbi oddala ng'omuwagira muleke akolere mu mbeera eri best wasobola okuderivalingira ekirungi omuyimbi bw'oba olabanga ekikukwatisaako oyambadde bubi we revising okendezeemu kitegede naye kati tugenda kukijja kunyambala kuba nange nali siyambadde mini okunkwatako kitegede ali mu mpale empanvu so kati atuyinza ogamba oba oli awo sinyambala ne tukiza ku bafayini tubasaba nti beefuge solution endala nze gyenyinza olowooza nti n'abategesi bano bw'oba oleese omuyimbi ng'okimanyi babaddeho incidences ez'okukolidinga n'abawagizi waliwo barriers ze bateekako ba event promoters oba oli awo kuba kati waliwo areas ezimu nga bo balinamu effujjo kati omutegesi gwosobola okukimanya n'ogamba kuba kati nze embale gye nali abaana nabalaba bo balinamu ekibuli sibaddembe kuba kuba omuwala ajja n'akwata omukono n'awanika watisebo n'akwata ku zipu eya sharpshooter tatya kyewunyisa but basically nze sagala kuteekawo blame game kugamba ani mukyamu ani but tulina kunoonya tukikoze tutya nze nga nze mukwano gwe twayogeddeko koko incident oyo omanyi abasinga beekwasa nnyo ekyabayimbi okwambala ndaba winwa gikulu nebadde mu jumpsuit ekyenyambala y'abayimbi lyojogerako kitosuubira nti kwekuva ababandi nga tebabakuwatako abayimbi gwayagala abambadde obulungi linda bandi egenda kuyimba abantu bayo bambala bulungi ate barema bayimba nga bambadde bulungi nga bwemwagala kati bano bwoba ogenzeeyo ate nga nabo bwe bati buli muntu yebrandinga nga bw'ayagadde buli muntu asobola okugamba nze nenda kwebrandinga nga nyambadde gistring era abagendayo beba abawagizi be gwe togendayo nga toyagala wa gistring tandika kuyombereyo banaye twatutta abaana baffe nagira mu gistring wategeera bweyebrandinga omwana mutwale mu babbandi abayimbi baba balanga ebivulu bino tebateekako nti nzija bayimbira n'okunkwatako mu respecting emirimu gy'abannammwe okuyimba naye ali awo ali ku mulimu gwe respecting omulimu gwe tomutiga muleke akuyimbire bulungi aveewo agende nga musanyufu nga naawe oli musanyufu naye kati lwaki tebakuwa mulimu mu federation ekoleko wabula bandifunye abantu ababogerera nga ate ate kati fe abasoma tebatwagala tokonyeewo nnyo federation ekoleko katugisuubira okuvaayo ekoleko abantu ababogerera nga owolereza abayimbi bano abayimbi tebalina ate federation wajja beeko ng'evaayo gamba nti banaye omuyimbi waffe weninwagi bamuyisiza bubi munange tulina show yo fe bantu kubamu abagenda tula wale maso tugambe yoyo waffe tables mwamugenda okubaako ne tables naye abasinga okutubuuza ebibuuzo bagamba ali yaliwa